Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigende kale bagita Faadi TV ginembeebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi okubanga mu following Kitalo akulira ebyobulamu mu district ya Arua amanyikidwa nga Paulo Dureba yatiddwa abantu yatiddwa abantu ababadde bataamye obumu ku bugombolola ye ajiya byabadde akuba ettaka aliyaguze okumanya ensalo entuufu. Munange amanyikiddwa nga Apollo Dureba yatiddwa abantu ababadde bataamye obugombolola ye ajiya mugombola ye ajiya bwe yabadde akuba ettaka lyaguze okumanya ensalo entuufu. Aladisi wa Arua amanyikiddwa nga Kitoko Swipe yategeeza nti omulambo babadde tebannagujjayo mu nsiko gye baamutidde. Abantu bataamu ku ttaka ono baamusse bino byabadde mu Arua mu district ye Arua bamuyita Paulo Dureba. Abantu baamusse abagamba nti obaolyawo yabadde ndowooza ayagala kubanga abatwalako ettaka lyabwe. Ono yabadde akulira ebyobulamu mu disitulikiti ye Arua. Poliisi etandise okubanga enoonyereza abo abakoze kinti abasse musajja mukulu Paulo okulaba ddala kituufu kye baamutidde kituufu. Ye lwaki baatwalidde amateeka mu ngalo? Ye ettaka lyani? Abatuuze bali shuwa nti ettaka lyabwe eryo. Ye bali shuwa nti balinako bwannannyini. Ye ettaka lyabadde lya Paulo bali abatuuze. Poliisi beri mu kubanga enoonyerezaako naye ng'obubbi bw'ettaka bo mu Uganda bo bukutte ejjembe kyobola ate abasinga babeera alaati ku nsonga z'abantu abakola ki abajja nga bapima ku ttaka naye nga bwe batyo bamutemye mugombola ye ajiya bwe badde akuba ettaka lyaguze okumanya ensalo entuufu weeyita. Badde ndowooza balowooza nti ayagala kukola ki? Ayagala kuba ndowooza nga abatwalako ettaka kumbe yadde apima lirye eryabadde aguze. Kati ekyebuuzibwa ani yamuguzizza ettaka kubanga nayinza okuba bamuguzizza buguza nga bamuguzizza buguza. Gwe lyamuguzizza nga tiyamuguzizza w'abantu omanyi abafere bangi mu ttaka. Osanga omuntu nga ye gwe omulimu gwe kuguza abantu ttaka abantu nga 10 n'alyoka abakuliramu miliyoni zammwe nga 2 miliyoni nga 2 n'azitwala abantu bana abaguza bukadde 5 gamba eriryo sasula 5 gwetwali ettaka. Kati olumala nga abwenyuuka ekivaamu nga nti babatematema kivaamu nga mwetematema mulwanaganya kumbe omuye yabafeze yagenze etta bafere bangi ate obufere bungi nnyo ennaku zino banaye mwegendereze. Obufere bungi nnyo ennaku zino. Mungera okubanga mugifollowinga n'okubanga mugyekumirako bagita Faadi TV UG mbeebaza naye nga Kitalo nnyo ekya Paulo Dureba bamuyita Paulo Dureba yabadde akulira ebyobulamu mu disitulikiti ye Arua. Munange Kitalo nnyo abatuuze baataamye yabadde n'apima ttaka lyabadde aguze. Babadde balowooza bandowooza ayagala kubanga yeddiza ettaka lyabwe. Manyina batuufu okwekengera kuba kye bakoze ekyokumutta kiyinza obbaleetera obuzibu kubanga poliisi etandise okuba n'ogw'omu ku omu ate banoga nga bonaano ogw'omuyembe erimubba wenja ati nga bonaano ogw'omuyembe onoga gumu ku gumu ate nga babadde mu kabinja. Kati poliisi ebatandiseeko kiyinza obbaleetera obuzibu kubanga bagenda baggulako misango gya butemu. Osobola okwesanga kale nga ettaka lyabadde olwanya lyabadde liryo naye ekyokumutta n'ekyokumukuba ne mumutta yandowooza byebimu. Ekyokumukuba ne bamutta ekyokumutta musango mukyamu nnyo era poliisi egenda kuba ebavunaana kyo bajja kubatwalibwa mu kkooti kubanga poliisi egenda kuba ebakwata bonna egamba nti egenda kubafuna bonna nga bwe bamukubye ne bamutta. Munange byebyo bitalo bagita Faadi TV mwongere okubanga mugifollowinga musubscribinga munyige enekale mbagamba nti comment section weeryawo oba kabontera mu comment section. Bwatyo Dr. Paulo Dureba
bwe yatiddwa abatuuze betundu bye Arua. Omulambo nno gukyali nayo ndowooza mu nsiko oba poliisi emaze neegujjayo gwaluddeyo tumanyi oba poliisi emaze nejja neegujjayo ninga information gyensembyeyo okuba nga nfuna ebadde ndaga nti omulambo gukyaliyo mpaka nakakati mu nsiko gye bamutidde musajja mukulu amanyikidwa nga Dr. Paulo Direba. Mwongera okuba nga mugifollowinga abali Canada mu Toronto mbagamba nti muli b'amaanyi okubanga mugifollowinga ne bagamba nti comment section weeri awo obubaka buntira mu comment section ate osigale nga ogifollowinga likinga commentinga nyiga ku kade mwongera okuba nga mugifollowinga updates mba nazo eziba zitambula okwetuula eggwanga Uganda. Munange byebyo bitalo nnyo ku side eyo ya musajja mukulu no kosa ne family ye. Likinga commentinga abali mu ggwanga lya America, Saudi Arabia, abali mu ggwanga lya Germany, abali mu kibuga kye bayita Berlin ekya Germany, abali Spain, namwe batumidde kabali mu Budaaki kosa ne mu ggwanga lya Turkey.